naye nchallenging omuntu yenna wa National Unity Platform naddala abakulembeze bw'abanga baawaayo obuyambi eri famire ya Sseggirinya mu nnaku 4 baveeyo bagambe nti baabuwa gundi bamuleete mu kamera kubanga abantu ba kamera buli kyabwe kibeera ku kamera. Ulaba omusajja aleeta abaana n'abapaledinga awo ng'obawa ebitabo 8 n'obuntuntu obutiniti ne bucket nga bazadde baabwe baafa n'obapaledinga n'obakuba ebifaananyi. Ensi n'ekukungiriza riyale eggwanga awo we tugenda odditeeka nti tuzimba pulezidenti wa showbiz. Kati bwe banaakwata ku ssente z'omuwi w'omusolo nga be balina ekisumuzo kya Bank of Uganda. Kitegeeza tugenda kuba banaku nnyo bwe tubanga kati bafuna ebiliyoni 12 ne ebiliyoni 12 ne balema otoolako miliyoni 5. Abaana ba Sseggirinya teri aweererwa ssente ziwera miliyoni 2 ne omwaka gumu nga bwe tulinda beetereezeemu bafune compensation ebya parliament na biki esente zisobadduukirira bwe ziba nga zisobola okubalema ne kudduwa emiliyoni 5 bweziti nga zisobola obbalema ku muntu baveeyo banchallenging baleeta miliyoni emu Muwanga Kivumbi ye yajeeyama era Muwanga Kivumbi nkwebaza ku lwa family ye yajeeyama n'agiweereza nga ya school fees Lubongo yajja nayo. Kakati wane kubisa bino bifaananyi by'edduwa baali luddawa bajje ewaka duwa yali wano Kawempe bavuga paka Masaka Kaddugala ne kuba ebifaananyi ne basoma yawe edduwa ey'ekiyaye bajja n'asoma edduwa ne sheyi baafunawo imaamu w'oku kyalo n'asoma edduwa naye nga mwe mwategese nti edduwa yali official era ffe bo bagenda okutuuka twali tugenze Masaka kugula bintu twali tugenze gula byakunywa n'ebisigadde ne balyoka batuuka naye obujoozi olw'okuba Sseggirinya munaku omuntu bw'anaabeera omunaku anaajogebwa bujogebwa Kyagulanyi akakasa ku ye nti Sseggirinya musanyufu gyali. Yate bw'aba akikoze Sseggirinya bwe kityo bwe kigenda okuba ku buli omu. Babasanga mugenze kugula bintu. Ffe twava kuba ffe twali mu batesitesi ne tugenze leeta byakunywa n'ebintu ebirala we bajjira ekitaali kibi okujja ku dduwa ne batuukawo ne bababuulira nti edduwa si ya ssaawa zino ya ssaawa 10 nga banguwa bagenda mu kunoonya kalulu ke Kawempe omusajja ku dduwa y'omusajja n'ofunawo n'obudde obunoonya akalulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Ng'omusajja tugenda kumusabira na kugaba bintu bye bisembayo mu bulamu. Omukazi aweebwa olukusa okufumbirwa abaana bagabanyizibwe emaali eriwo ng'obusiraamu bwe bulagira buli kintu kiggwewo ne mujambu mwangu wagenda saba kalulu. Ng'omusajja yabakolera ku biliyoni 12 n'okusoba ze mulina nga omusajja oyo yaviibwangako emiliyoni 20 buli koota ze miliyoni 60 omwaka emyaka 4 gye yamalanga mulamu ngizo sente mwazifuna ku lulwe nga ne bwe tubabuuza olwaleero mwazikolamu biki temusobola biraga. Bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna amanya n'eddoboozi Ssaalongo Mwongere Kwata asangibwa eKyaggwe emukono kola ku bizibu bino wammanga okutereeza amaka ensonga z'omukwano obufumbo buganye ezadde liganye oli mitala w'amayanja empapula zaabula tereeza lubaale wa kika aganye balongo be bakuluma oliko eddogo jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo aneetaaze nsangibwa Kyaggwe emukono oba yita ku namba z'essimu zino wammanga 075000411 oba 078010046 7.
ku WhatsApp bweri totya lugendo nga tonnalutambula. Kale wonna wosinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti osiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde asatuka ku bwanguzi nkuyozaayoza nyina Mr. Gamba Bohai y'omu ndowooza ku mikwano gya Honorable Sseggirinya omugenzi kuba atandika ekintu kiri ekya People Power twafuna akatambi ne kasaasaanira emikutu nga kalaga obutali bumativu eri famire eri mikwano gye naye ng'obutali bumativu buva mu bbo nga bwolekera eri ekibiina. Agenda sooka kubuuzeeko tutandike okwogera ebigambo mpola mpola. Tukwaniriza ssebo buuza ku bantu tuteekeko wano tutandike. Nsanyuse okuba nammwe ku MS Media. Nawankubadde siri nnyo muntu wakubeera nnyo mu kamera naye muganda wange tuvudde wala tuwangadde ebbanga nakolako mu mawulire ku UBC nze twasinkananga era ne ŋŋamba oba oli awo maybe ayina ensonga. Amannya nze Gamba Bohari nga ndi mutuuze mu Nansana era ndi mukulembeze mu bitundu ebimu wadde sitera kulabikalabika. Tutandikire ku katambi akasaasaana obutali bumativu naddala ku dduwa y'omugenzi Sseggirinya. Obutali bumativu kituufu weebuli naddala mu famire. Nze just nalinga ddoboozi eryayogera ebyo abalala bye baali batasobola kwogera ebyali bibaluma. Omanyi okwogera kuno nako si kwa buli omu. So nabyogerako kubanga byali bituufu era nabyogerako kubanga ge gaali amazima. Ate mukulu wange oyo yennyini yagamba nti bw'obanga omanyi ogenda yimirira ku mazima beera mwetegefu okuyimirira wekka era tosuubirangayo omuntu omulala okuyimirira naawe. So kyennyini ekyo kye yatuyigiriza kye tuliko nti waliwo obutali bumativu obwaviira ddala mu kaseera we twatandikira okuteekateeka edduwa. Si nze nali omutesitesi omukulu naye nze nali omu ku bantu abaawandiikirwa ne bayitibwa mu kuteekateeka edduwa eyo. Bampandiikira lwa nsonga nali wa mugaso mu bulamu bwe era abantu be baayita ku lukiiko olwo be bantu abaali bazze nga babaawo mu kuvujjirira n'okukola ebintu ebitali bimu. So bwe nayitibwa edduwa ne tugenda mu nteekateeka. So twatuula ne tulowooza ku bantu ebikonge bye twali tusuubira nti Sseggirinya wawangadde mu bulamu bano be bantu bazaawangaala nabo. Abantu bangi tebasobola kuyimirira na Sseggirinya olw'ebyo ebyaliwo mu kuziika. Abamu baaweerezanga naye n'abagamba nze sobola kujjayo eyo. Abalala baatiira ddala ne bafuna obukyayi ku mitima gyabwe kuba baalaba ebintu eby'ensonyi ebikolebwa mu Buganda nga bikolebwa Abaganda ku Muganda nga baali tebabisuubira. So mu kuteekateeka abamu ku bitongole ebyawandiikirwa n'ekibiina kya Sseggirinya kyalimu era nga famire yakiinamu essuubi ddene nnyo naye kyali kya nnaku era kyali kyewuunyisa nti abantu be baalinamu essuubi eddene ate be baasinga obutabeerawo. So mu butabeerawo ebyonna tezandibadde ensonga naye ate ne bajja ku lumbe ate ne bakuriyetingawo diversion eyali egezaako okulaga nti edduwa oba ziriwo bbiri oba bo baakoze edduwa eri official ne wabaawo biki n'ebirala. So ekyo kyanyiiza buli omu naddala aba famire. Kati nze ng'omu ku baali ku lukiiko oluteesiteesi teri yantuma n'olw'okuwulira ennyiike nga n'abantu ababikola mbamanyi nga ne bye bakola si bye tusuubira kyampalirizo kyogerako. Era mu kukyogerako kwange nalinda n'ab'amawulire bonna ne bagenda. Saayina ssuubi nti nkikola kisaasaana okutuuka ku buli omu. Ne nakyogerako mu kusomesa lwakuba nti akatambi kaali kampi mu kusomesa famire n'okugibuulirira n'okubagumya basobole okubeera abagumu n'obutagwa mu maanyi olw'ebyo byonna ebikoze ebituuseewo.
omuntu eyakalikodinga sijja munenya kubanga tuli mu nsi buli omu wayina eddembe lye. Ate bw'oyimirira okwogera mu bantu abangi ebyo byonna oba obisuubira. Bw'oba obadde oyogera mazima tewali nsonga lwaki weetaaga kwekweka. So nabyogera era bye nayogera gaali mazima nti famire teyayambibwa ku lunaku lw'edduwa. Ekyokubiri nti abantu abaali balaga nti baagala nnyo famire eyo baagikyaye abantu bangi abasobola okugiyamba. Ekyokusatu kituufu nti famire tedduukirirwanga naddala mu kuyamba abaana okugenda okusoma. Protocol weziri nti omubaka wa paalamenti waba afudde oba omuntu yenna ow'obuvunaanyizibwa accounts ze n'ebintu bye bibadde biyingiza bisibibwa okutuusa kooti lwewa obuyinza abantu abalina obiddukanya. Kitegeeza nti Sseggirinya nga buledi wiina mu kika sina mu famire ye mu nju ye mu kika kiramba ye buledi wiina yalimu ng'akati k'ekibiriiti. Bwe yasibibwa kitegeeza nti famire yonna yali esibiddwa. So tebaayina wantu walala we basobola kujja ssente. In fact ekyo ekinyusi kyokka nti mu nnaku ana nga tebannalonda musika na baani bagenda kuddukanya bintu bya Sseggirinya. Tebaayina access kuba wali tosobola tunda kintu kya Sseggirinya, wali tosobola kujja ssente za Sseggirinya mu banka. So amakulu nti emikwano n'eŋŋanda ffe twali tulina omubeererawo. Kati ate ng'abooluganda bennyini baali tebalina busobozi busobola kudduukirira na kuyimirizaawo dduwa eyo bokka. So twali tulina okukuba omulanga. So nayina essuubi ddene nnyo mu mukulu wange ku lw'ebyo Sseggirinya by'azaakola ne nabutya Sseggirinya bwe yahypinga ekibiina kye bayita National Unity Platform. Okubeera nti at least waliwo means nyingi ne bw'atandyagadde kuwa bantu bano ssente enkalu yandibagambye nti eby'emmere kyetusindise ttiimu ekola ki egenda obikolako then na bino naye tewaali. Nze mba challenginga wano abanvuma banvumya ebigambo bingi naye ebyo just baddiŋŋana kuba bye bavuma ku makya bye by'oku musanvu bye by'olweggulo just bafuneyo ku bivumo ebipya bye bataavuma Mpuuga bye bataavuma muntu mulala yenna babivume kunze. So kati ebyo tebiina makulu naye nchalenginga omuntu yenna wa National Unity Platform naddala abakulembeze bw'abanga baawaayo obuyambi eri famire ya Sseggirinya mu nnaku ana baveeyo bagambe nti baabuwa gundi bamuleete mu kamera kubanga abantu ba kamera buli kyabwe kibeera ku kamera. Ulaba omusajja aleeta abaana n'abapaledinga awo ng'obawa ebitabo 8 n'obuntuntu obutiniti ne bucket nga bazadde baabwe baafa n'obapaledinga n'obakuba ebifaananyi. Ensi n'ekukungiriza riyale eggwanga awo we tugenda odditeeka nti tuzimba pulezidenti wa showbiz. Kati bwe banaakwata ku ssente z'omuwi w'omusolo nga be balina ekisumuzo kya Bank of Uganda kitegeeza tugenda kuba banaku nnyo bwe tubanga kati bafuna ebiliyoni 12 ne ebiliyoni 12 ne balema otoolako miliyoni 5. Abaana ba Sseggirinya teri aweererwa ssente ziwera miliyoni 2 ne omwaka gumu nga bwe tulinda beetereezeemu bafune compensation ebya paalamenti na biki esente zisobola badduukirira bwe ziba nga zisobola okubalema ne kudduwa emiliyoni 5 bweziti nga zisobola obbalema ku muntu baveeyo banchalenginge baleeta miliyoni 1 Muwanga Kivumbi ye yajeeyama era Muwanga Kivumbi nkwebaza ku lwa family ye yajeeyama n'agiweereza nga ya school fees Lubongo yaje yajja nayo. Kakati wane weekubisa bino ebifaananyi by'edduwa baali luddawa bajje ewaka dduwa yali wano Kawempe bavuga paka Masaka Kaddugala ne beekuba ebifaananyi ne basoma yawe edduwa ey'ekiyaaye bajja n'asoma edduwa ne Sheyi baafunawo imaamu w'oku kyalo n'asoma edduwa naye nga mwe mwategese nti edduwa yali official era ffe bo bagenda okutuuka twali tugenze Masaka kugula bintu twali tugenze gula byakunywa n'ebisigadde ne balyoka batuuka naye
obujoozi olw'okuba Sseggirinya munaku. Omuntu bw'anaabeera omunaku anaajogebwa bujogebwa. Kyagulanyi akakasa ku ye nti Sseggirinya musanyufu gy'ali. Ye ate bw'aba akikoze Sseggirinya bwe kityo bwe kigenda okuba ku buli omu. Babasanga mugenze kugula bintu. Ffe twava kuba ffe twali mu batete mu batesitesi. Ne tugenze leeta byakunywa n'ebintu ebirala. We bajjira ekitaali kibi okujja ku dduwa. Ne batuukawo ne bababuulira nti edduwa si ya ssaawa zino ya ssaawa 10. Obbo tuli bize. Nga banguwa bagenda mu kunoonya akalulu k'ekawempe. Omusajja ku dduwa y'omusajja n'ofunawo n'obudde obunoonya akalulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Ng'omusajja tugenda kumusabira na kugaba bintu bye bisembayo mu bulamu. Omukazi aweebwa olukusa okufumbirwa, abaana bagabanyizibwe emaali eriwo ng'Obusiraamu bwe bulagira, buli kintu kiggwewo. Ne mujambu mwangu wagenda saba kalulu. Ng'omusajja yabakolera ku biliyoni 12 n'okusoba ze mulina, nga omusajja oyo yaviibwangako emiliyoni 20 buli koota. Buli koota. Ze miliyoni 60 omwaka. Emyaka 4 gye yamalanga mulamu. Ngizo sente mwazifuna ku lulwe. Nga ne bwe tubabuuza olwaleero mwazikolamu biki temusobola biraga. Okujjako ofiisi gye mwagula ne muddaabiriza etaweza na buwumbi 2. Gite ya biliyoni 12. So bolu amala ne batambula ne bavaayo. Ne bafuna ebifaananyi ne baweerezaako mukama waabwe ne bateeka ku mutimbagano ne balaga nti edduwa ewedde. Naye nga mwe temunaba na tugitandika. Nga n'edduwa tennaba kuba yali etandika ssaawa 10 ku ssaawa 6 baali bamaze otteekayo ebifaananyi ebiraga nti bo babadde mu dduwa ne bavaayo. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Naye Katonda ono talya ngozi ate teyeebaka. Ayinza obutakusasula leero n'akusasula nga wayise ekiseera. Nze ffe tetwagala kwogera ku byaffe kuba bwe tubyogerako abantu tebajja bitegeera. Naye obulumi bwa Sseggirinya ne famire saba Omukama abagumye. Era buli muntu asobola okudduukirira famire eno agiyambe. Nze siina bwe njiyita, siina kye njagalako. Naye obuswavu oli muganda waffe. Nga tuvudde ne ku by'omukwano, muganda wange muganda wa Kyagulanyi wa famire eyo politics atuuka nefuuka famire. Nga Sseggirinya alina ebintu byandifunye mu nsi nga teyabifuna lwakubanga ali royo eri mukama we. Sseggirinya teyalya ku nguzi. Sseggirinya mu bantu abaalya taliimu. Sseggirinya mu bantu be babonereza taliimu. Lwaki munyiigira famire ogenda okusaba Anita Amongi sente nga temwe muganye? Era Anita Amongi yeebale okuva mu kubeera mu ddwaliro. Ssenyonyi yajja e Nairobi. Ssenyonyi ng'asayinize PDM ow'ennaku ezende ze yawoza nti azizaayo. Yasayininga zaaki? Kyagamba teyamanya. Kyagamba baazimuterako nga tamanyi. Nga loopu yagenda okusituka ogenda nga tamanyi. Bwe yagenda mu ddwaliro yaba waaki? Aiveyo ayogere nti nze nawa kino mu ddwaliro. Agambe nti kino kye nabatwalira. Obujulizi we buli, nze byange si bya lwali. Nze nga nkuleetera abaaliyo nga tuba paledinga. Yave yagambe nti bwe nagenda mu ddwaliro yasulayo olunaku olunaddukayo.
era baba butamusaako kaliro ezo sente teri yanditegedde. Ne sente endala nnyingi wezityo wezifuluma. Naye okulya sente sife tetulina buzibu. Naye lwaki otuuka mu biseera ebizibu nga famire esigala mu buzibu n'ogireka mu bbanga ng'ennyanga n'ogikyaya buli omu? Byanyiza buli omu. Nkugambye ne school fees omukazi yamala kusituka maama ku lasiti n'agenda n'akaabirira kyala namuga oli mukyala munange nsonyiwa byonna ku byaliwo ng'alaba buli wamu alemereddwa. No, abantu abamu tuli mu nsi nga tunoonya kuyitawo nga tetufaayo kye tuddugaze emabega. So mukulu wange lubeerera yanoonya waayitirawo tafaayo bisigadde biddugala. Bw'obyogerako bawoza nti tomwagala, bw'obyogerako bagamba walya, bw'obyogerako bagamba nti wanooma. Naye otuuka ekiseera n'okkiriza nti kyetaaga twogere, kubanga bwe tunaaba tetwogedde teri ajja kwogera. So nze maze ebbanga ddene, nze maze emyaka 12 nga ndi mu bintu bino, mu struggle. Nesibeeranga kaawo n'onsanga ne bwe twafuna obutakkaanya nagenda n'ennimira nnima mwanyi zange eyo ne kasooli. Nasalawo n'ennima kubanga bwe naagamba okwogera nja kubanga amulwanyisa. Nensalawo neŋŋamba ekyo kye nafuna kyekyo kye saafuna kyali tekirina kuba kyange. Nengenda n'ennima obusungu nabujje kulaba nga ate kisusse. Neŋŋamba kati abantu bonna bwe munaagenda mubakola bwe muti, ekitegeeza nti gwe wawa abantu obubaka obw'okufuuka ababaka ba paalamenti osobole obbalinnyako otte kaliya zaabwe ze baali bazimbidde ebbanga. That is simple logic. Ababaka bonna bakaaba. Tewali mulimu gusinga kuba muzibu mu Uganda wano nga kubeera MP wa Nuupu. Okubeera MP wa Nuupu obeera deputy wa Museveni. Okubeera MP wa Nuupu obeera deputy wa Museveni. Gwe mulimu ogukyasinza okubeera omuzibu. Kubanga okuva ku mukamaawo paka ku fuutu soja kuba. Ne bw'oba ng'oli mutuufu ne bw'oba ng'oli mukyamu. Okitegeera? Omu bwe bamuzuula nti alina essuubi ly'ofuuka omukulembeze bamukuba mbu yabba ebitaano. Okitegeera? Kakati okwoyo bakubiddeko abalala. Ojja okukwata Kyagulanyi n'omubuuza nti MP gundi yakukola ki ng'omuntu? Tewali. Alani yabadde yeewaako obujulizi. Buli mwezi sente z'ekibiina aziwaayo. Abadde royo. Alani yasibibwa. Ali lake nti mulamu. Maybe ekiseera kye Katonda tannakituusa. Alina mu kkooti ku musango gw'atamanyi na gy'ali gumalira. Naye ne mukeera ne mumukuba. Nga gwe kennyini nga toopu yennyini ate nga yagira embeera. Oshege. So, gwe mulimu ogukyasinza okubeera omuzibu. Ne Ssegirinya yagukola teweerabira. Ate n'agukola bulungi. Kyagulanyi n'amulyamu olukwe. Nga bwe yalulya mu bantu bangi. Nga bw'azaalulya mu bantu bangi. Era ye bw'andaba akimanyi nti eriyo abaana bangi abalinga nze abasirise. Ne bonna bwe banaasituka okulaga obutali bumativu bwabwe. Simanyi gye bijja kuggwera. So, n'omukuziika, NUP teyaleetayo ssente. Mu kuziika saali ku lukiiko. Tewali ku lukiiko because after kuziika the following day mama wa Ssegirinya yalina press conference. Yayogerako eri bannamawulire nti bannaye n'obugi bwennyini neewuze bwewoze ku dduuka. Amazima ye si musanyufu. Si musanyufu. Abantu bangi bamutunulira mu perspective egamba nti ayagala nnyo ebyenfuna. Naye buli omu weeteeke mu kiti ng'omaze emyaka 4 nga tokola. Oli ku mwana n'otuuka mu kaseera w'ogambira nti mungu omuntu tteko n'okkiriza mu bulumi. N'oyita emikwano gijje gimuziike, gikuziikireko. Emikwano egyo bwe gijja mw'osuubira abantu abayinza okudduukirira. Ffenna mu nsi bwe kiri.
naye ate emikwano gye nnyini gy'oyise gy'obadde osuubira nti mutabani wo baatembeete ebbanga lyonna baamaliddeko ebiseera. Omanyi nti Seggirinya okulya obutwa kyali kuva kukutumbula Nuupu. Kubanga singa yaliwo NRM ani yandibumuwadde. Naye bw'abanga yali wa Nuupu n'alya obutwa, ekibinja ky'abantu ne kivaayo ne kimulwanirira. Mpuuga oyo musajja anti yali ayagala bwa pulezidenti obw'ekibiina. That is simple logic. Baleme kubalimba. Omusajja yategerera miliyoni 62 okumala emyaka 2.5. 2.5 billion per financial year times 2.5 years. Teyali anguzi, teyazibba, size bamubuuza. Kati ye yayina signature esalawo gye ziraga. Ate n'ogamba mbu yalese obuwumbi 2.5 ku akawunti bwasalirawo, ate n'agenda abba eziri mu ggwanika ezitali zize. Simple logic. Ati bo bagaya zibba. Ontegedde. I'm trying to clarify. Tosobola. Ate oyina olusuku lujjudde amatooke. Ate ogenda obba ettooke limu ewa neiba nga agagogengera. Omusajja yayina obuwumbi 2.5 nga yabutegeerera. Sagala byogerako kuba jagamba mbu yansasudde mbu mu defending. Naye this is logic. Kukozesa amagezi go n'omwana omuto. Bw'aba yali ategerera obuwumbi 2.5 n'awa accountability nga ntuufu. Kati kambuuze sente ezo ziri mu tteeka. Ssenyonyi bwe banaazimuwa, tugeze Ssenyonyi bamuwangudde tadda mu parliament. Sente ezo bazimuwadde, agenda zizaawa. Kubanga weeziri naye bagenda zimuwa nga service award. Kuba kati zaafuuka tteeka ziweebwa abo abantu bonna abo abakozi. So kakati ebintu ebyekiwusa ng'ebyo babirimbe bali abakalaba ebyobufuzi. Bano abasajja just baagwa mu lukwe lwa Mpuuga. Nti Mpuuga enneteekateeka gye yali yeteekateeka yabalowoozesa nti ayinza okuba ayagala buki. Nga bw'omanyi entalo bwe zibeera mu buli institution ne wabaawo abaamatiza omukulu nti omusajja oyo essaawa yonna kukola ki. Ne kiddayo ate nga yeetayagala kubeera nnyo n'abantu balina magezi mangi. Ye okubeera nayo teeka okuba nga yes man. Yes. Kati Kyovola ya papa n'akuba Mpuuga mu nkuba ey'ekitolo. Akuba ne gwe yakuba simumanyi nnyo musajja wattu, naye singa yali akuba muntu alinga nze yandifiiridde mu firimu ye. Singa yali akuba muntu alinga nze yandifiiridde mu firimu ye. Tugende wali mu katambya konna w'oyogerera nti NUP eyambye family eganye n'okubawa akafo kano kubanga family yali esazeewo oluswa akwatekaano asabaire amaleyo ekisanja babadde tebakula beddaabule ekyo nakyo mukulu wange mukatambika mukulu wange n'akigaana. Ebintu bya muto wange luswa. Muto wange yansanyusa. Muto wange yansanyusa naye mwagalako kimu buvumu. Nze nange mutyako buvumu. Kubanga bw'oba toli muvumu kimala tosobola kuyimirira mu ngatto za luswa. Famire yatuula n'egamba nti abadde asaka agenze Mungu amututte nekkiriza kuba baterina kyakuza. N'egamba nti naye mu bantu ababadde naye baayita kwaliko muganda we Kasagga, kwaliko mwannyina kwaliko mwannyina bamuyita oba Farida something like that, mwannyina wa Seggirinya, abantu abaali abamunyungufu. Ababiri ne bagamba ebintu by'ebyobufuzi tebabitegeera nnyo. Ne Luwemba ono engeri gy'abadde ne muganda waffe nga n'abaana gwe bamanyi nga taata, kuba abaana bo bamanyi Luwemba muganda wa Daddy nga b'omanyi abaana abato bo bamanyi Luwemba muganda wa Daddy, era bo bakuze bamulaba ne Daddy emyaka gye bamulabidde, kuba Luwemba tatandise beera na Seggirinya ng'MP. Yatandika obeera ne Seggirinya ng'akyali kansala.
kati famire n'emwesiga ne wabaawo n'endagaano ze baakola wakati waabwe n'abagamba ye talina buyinza asobola okwesimbawo naye talina buyinza ku kaadi ne batuula mu lujjudde tebaabiteeka na mu kyama ne basinziira ne basaba mukulu waffe bamugamba bw'obanga okakasa nawankubadde si bye baayogera naye meseji yaabwe yali etegeeza bw'obanga bino ebibadde mu lumbe ebikoleddwa mu kuziika biraga nti n'ebigambo by'oyogedde kuba Kyagulanyi yayimira ku muzindaalo n'asuubiza famire nti ali nayo bw'ati paka ku lasiti namugamba oba okakasa nti bino byonna wasiima empeereza ya Ssegirinnya twazikeyo omukisa tweddaabulule abantu babadde tebakola at least tukozesa akachansi kano tetuwagadde kusaba nti tuwe ku buwumbi buli bw'olina tebamugamba nti genda mu ggwaniko tuweyo akawumbi ka ssente kuba gyekali bamugamba nti tuwazika ekifo kino ono kyabaddemu ng'omubaka asigala wa Nuupu amakulu nti ssente zibadde zijja era zisigala zijja deni bo bafune obwo obusente bakwatagane ne ruswa basobole okwetereeza obulamu bugende mu maaso balekerawo okutulimba n'okulimba bannayuganda nti mu palamenti waliyo ekyenjawulo tewali omuntu omulala byagenda okukolayo ne Luwemba abadde asobola obbikola nga naawe bw'osobola obbikola nga nange naawe ndaba ali eyo yenna osobola era tebakulimba nti waliwo ati ow'enjawulo ennyo omuntu kasita obanga zino empapula Electoral Commission zeesaba ozifunye nga ne ssente ze yeetaaga okuweebwayo weeziri tewali kyanjawulo akantu kaali katono nga talina kyafiirwa kubanga okubawa kyali tekitoola ku biliyoni ziri zaafuna kyali kizaawo kano akaba kamugoseewo naye ate yali awona famire eno okusigala ng'emusabiriza oba oli awo ne bino byonna ebyagenda mu maaso naddala ne mudduwa tebyandibaddewo kubanga yandibadde abajjukiza nti kye mwansaba nakibawa okitegeera naye omuntu asobola okukola obunnanfuusi obw'ekika ekyo ku mugenzi nga tosobola na kutuula kufumittiriza bamukwatamu bukwasi wano mu Bivulu endajana gy'alaajana wagiwulira sikyakola kitegeeza obutakola kinyiga kati bwe kibanga naye akkiriza nti kinyiga nga naye teyandikyagaliza muntu we bano baamala emyaka ena nga si gyakweyagalira ate ng'egyo emyaka ena sitiru bateeka okunoonya lusi oyo abadde mu mabanja musajja tungala olwo ebigaana nagamba ne update kino kirina okukola ki okuba oluusi nga akasente ka palamenti tekannajja oluusi kagenze mu ddagala kuba obulwadde Ssegirinnya Mungu bwe yamuwa bubadde butwala essente ffe twajjanjaba kyanjo tumanyi kye kitegeeza kuba nze nkuze nga kyanjo mulaba nkuzizza naye twamujjanjaba obulwadde bwe bumu Ssegirinnya bwe yayina manyi kye kitegeeza antu bayinza olowooza byenjogera sibitegeera manyi kye kitegeeza nti n'ezo ssente ze boogerako otuuka ekiseera nga tezikumala nga weetaaga kusondera abantu ne bamala emyaka ena tebakola ng'ate bwe banoonya ssente kitegeeza ne gye basaba baasabayo yonna abantu ne babakoowa kati ne tutuuka ku lasito tunaakusaba akantu katini bwe kati wallahi n'ogaana era nze awo we nasabira bannakawempe abandaba nti singa mbadde mulonzi waayo nandironze Luwemba nga protestive vote okuwakanya obulyake obuli mukulu waffe nandironze Luwemba nga simulonda oba simwogera nti oba gwempagira ne nandironze Luwemba okwagala okusasula Ssegirinnya ebyo bye yatukolera nga bannakawempe
n'okwagala okusasula Sseggirinya ng'ebyo n'okusasula omukyalo oli eyamuzaala olwaleero n'ebyenda bye tebinnanywera ate kukuba akyebaka n'alaba ebifaananyi bya Sseggirinya ng'ataawa n'agugumuka naye nga bw'agugumuka atunula ku bazzukulu nga talina kyabaliisa ate ng'emikwano mwagimuggyako abantu mwabavuma abantu mwabamukyaya mumusuubira kuddawa talina amwogerera ye kennyini maama mwamuvuma Kasagga mwamukuba okitegeera Kasagga yanditambuddeko ng'omutabani asake kaasaka mwakuba mukube abakazi beeyawudde bambi nabo banoonya buti abaana baabwe bwe banaabeera singa bano baabayita bandiganye neyagende wa Nalukolo gy'ofuna akaseera owayeemu naye nga byakyama owulirize era mulinde nga n'akalulu kawedde oddemu omunoonyeeko so bino si kugamba nti tulinawo omuntu gwe tutaagala si kugamba nti tusiga bukyayi naye tusaba embeera ekyusibwemu omuntu waba akoze ekirungi musiime mu bulamu ne mu kufa temukyaya muntu bantu be bye mweyama mu bikole bw'eba nga kwezo sente tosobola labirirako bamulekwa ab'omuntu nga sente z'olina zennyini ye yazikola kati bw'oba tosobola kuyambako bano ogenda kuyambaani bino bye mupaledinga abantu ne muleeta obutabotabo naki ne mubiteeka awo bubaketi n'ennaku enkulu n'okwata akawunga n'okawa abantu ne ofuleeya ne mubakuba ebifaananyi ne mutimbatimba ku mitimbagano Kyagulanyi mweraba Digwe naye nyina ekifaananyi wano kyendaba nga oli naye mu kakofiira aka rwedi ng'owanise ekikonde mumanyagana ddi ne mweraba n'otandika okuyingira luno olutabaalo kwali omukulu oli sebo nze ne Kyagulanyi mu bulamu bwange ng'abantu abalala nze sibeera na bifaananyi n'abantu era ojja kwesanga nga tumanyiganya ebbanga naye nga tolinayo kifaananyi kyange naawe bantu bangi bwe batyo kyova olaba nti ne bino byabadde bayinza okunwa teri ayinza kuleeta kifaananyi kiraga nti amanyi nnyo naye ng'ate ekituufu bangi bakola ki bammanyi nange mbamanyi nze Kyagulanyi natandika okukolagana naye mu nkola ya bizinesi kugula bivvulu nembiteekateeka bbanga ddene kyenyinza okugamba nasooka mwegomba nga ndi mwana muto nenfuna engeri gye namusembera nagezaako okwagala awo okuyimba edda awo mu byekito firebase biki mukisa saagufuna ali musajja amaanyi nnyo nenkulakulamu nentandika omutegeka mu bizinesi kati tugenda okujja mu byobufuzi nga already nali mumanyi nga ne mu bizinesi yali productive gyendi nti twateekangayo akasente n'ogenda n'oteekateeka lwe biganye lwe bikutte ne tusigala nga tutambula in business format kwegamba ye time gye nnyinza okwogerako ey'obukulu ne tuyingira ebyobufuzi era bwe tubiyingira namusooka oyingira ebyobufuzi ebiri active bw'adikire yalinga yes nentandika okubeerawo kati olw'okuba nti ebyobufuzi byali byawukana ku ndongo ate nga byalimu okuwakanya gavumenti byo byabuuminga nnyo ne bijjayo ne feesi z'abantu nnyingi naye ng'abantu bangi bawangadde naye nnyo naddala abamu botasobola nakulaba abamu tebasobola navaayo kwogera bala banyiiga bunyiiza eyo ne batambula ne bakola ki ne bagenda so
ne tuyingira awo akalulu ndowooza by election zonna nazirimu okujjako ey'omu Western Uganda. Zino Arua wa wali. Ya Mwiru, Bugiri, Arua ezo nazirimu. Ate nazirimu nga ndi active. In terms of akasente, knowledge ne participation. Ebyo byonna byaliwo. So ne tutambuza ebyobufuzi mu kwagala mbwa Sseruganda n'ebigendererwa eby'okuggyako gavumenti. Along the way ndowooza ebizibu ne bitandika otujjira, era ebizibu ebyo ebyalimu okusibwa n'amakomera naki ne bivaamu bizinesi zaffe zonna okufa, ne bitufuula abantu abataali ffe, ne bitukyaya abantu, ne bitta enkolagana n'ebirala, ne tubirozaako nnyo ku sayidi eri difficult eya politics. Omwo mwe twava omukwano ne gunywera n'Oluganda kuba twali tulwanirira ekintu kyekimu okutuusa jjo ly'abalamu lwe nafuna ebizibu by'ekkomera naki. Jjo ly'abalamu ogamba wa Arua? Ngo Arua tuvuddeyo. Njagala tugenda Arua. Emmotoka yeesigala yeetya ezaabwe ne zivaayo. Arua baatukwata. In fact nze nina obujulizi nti mu Nuupu mulimu omulwanyi omu bamuyita Zaake. Ye fighter. Mu Nuupu mulimu omulwanyi omu bamuyita Zaake. Bano abapya abaze nga siriiyo simanyi. Ne ngamba eri emabega gye twava mulimu omulwanyi omu tamanyi na security yonna gy'alina. Kuba nze ne Zaake baatukwata aba mu Arua babiri. Nze nalaba Zaake nga bamumenya ekigere nga bwe walabye omwana ono gwe baamenya. Yes, ayitawo. Nalaba Zaake nga bamumenya. Ne Zaake ne bwe baamala omumenya yasigala awera. Kibulaga nti ye mulwanyi. So ne batukwata emmotoka eyo okusigalayo, emmotoka eyo teyandikwatiddwa. N'emmotoka eyo yakola ku mulimu kola olunaku basically yasiiba evuga abajanalisiti abazungu. Ebintu byabwe byonna byali mmotoka eyo. Katutuuka olw'eggulo nga Kawuma bamukubye. Kawuma yalwawo okufa. Era oba oli awo singa security teyatusalako Kawuma yandiwonye. Bwe bamala omukuba amasasi Kawuma waliwo okudireyinga abasirikale bwe bamukuba bamukubira ku seti ndala. Omwana oyo ajja amuvuga sijja mwogera linnya. Ajja adduka atugamba Kawuma bamukoze eki? Emmotoka gye bakwiramu Kawuma ne Kyagulanyi yagirimu oba yali yagivuddemu? Ebyo tusooke tubireke. Ebyo nja kukuweeyo emboozi olulala. Kawuma yaani? Era bava yajja atyo tuuka okkubibwa. Era yajja atyo tuuka mu Arua. Ebyo birala byalulala. Naye bajja badduka. Agamba Kawuma bamukubye. Twali tuyimiridde awo wabweru ne Kyagulanyi yaliwo. Nenziruka nzikirira. Ngendo tuuka Kawuma ng'akyenyoola. Limulidde mu kifuba? Eryamukwata wano ku mutima, sayidi y'omutima. Ngendo mutukako ng'akyakola ki? Akyenyoola. Mpita omu ku bannaffe. Mugamba jangu omusajja akyakola ki? Akyenyoola. Munnaffe oyo omu kati akuuma omu ku bakulu. Ab'omu Nuupu? Mugamba jangu kuba mumanyi mu buli kibinja mubaamu omukwano ntono kyali wange tweyanguyira. Kati abajja nze nkutama nsembeze emmotoka. Ntandika okugyayo ebintu mmenye emitto tutekemu omusajja kuba yali avuga eno yali adduse bambi ng'awunze.
tundula. Eza komasi yali afu. Komasi yali afu. Nsimbula. Ntandika okuteekateeka ki kutwala Kawuma. Kati abatizibwa yali ku live NTV akawungeezi. Kati ngenda okukyuka nga gwe mbadde mpita nkwatireko ndaba akola ki? Anayadduka. Kati ngenda okulaba abantu bonna bakola ki? Basaasaana. Ngenda okulengera obusajja nga bujja bulinga obu Vietnam. Ebintu bya Luwe ebyo biringa firimu omuntu bw'abinyumya owulira anyumya mbozi ya bulimba. Ngenda okulaba obusajja bujja bwe buti ng'eringa firimu. Kati nkyuka kumbe waliwo akaali kava okujjako amasannyalaze ke kankuba omugere Katonda yanyamba saagwa. Ajjako amasannyalaze live y'abatizibwa eveeko. Olwo basazeeko Pacific yonna. Bano bo bakyali live baziwa. Olwo ziwa emigere gibakutte. Biri tebyalimu kubuuza oba oli w'amawulire oba oli ki. Asigadde mu vesti yokka. Emigere olwo gibakutte. Jeke zaalumye edda. Nenziruka. Nange neneekweka ng'abalala. Kati gye baatukukunula ne batutwala nezzaako oyo ne batteeka mu kabaasi. Embooko n'enyooka. Kyagulanyi yakyekukumye mu woteeri. Yali akyekukumye. Embooko n'enyooka. Kati naffe tugenda okukeera ku makya okulaba kuba baatutwala kiro. Kati ku makya tufuna omukisa tuli ggulu mu kkomera. Waliwo omusirikale ye yatulaga essimu. Nagamba waliwo emmotoka ze baakutte. Kati emmotoka zaali nnyingi. Era bwe batuta bwe tutya ababaka abamu badduka. Paulo Mwiru n'ajjayo eyiye, Kalwanga n'ajjayo eyiye, zaaliwo emmotoka awo. Kati eyange yali ekubiddwa yonna nga bagyasiza yasizza endabirwamu zonna. Kossa n'eza Kyagulanyi zombi. Kati ezo zo ne zibeera condoled olw'ensonga zaaliko damage. Kati ne bazigatta ku ki? Ku fayiro. Ne zifuuka exhibits. Kati tutuuka ekiseera kati tuvudde naye abasajja ne bagobaagoba awo ku mpapula. Era munnaffe omu andeetera empapula. N'aŋŋamba sayininga wano tugenda kuggyayo mmotoka. Koze kale n'ensayininga. Olutuvuddeyo tuli bweru. N'ensayininga. Kyova olaba nti ndi sure nti empapula nazirabako ezagenda mu kkooti nga zisaba compensation. Ne kkooti order bwe yafuluma eyasaavingibwa ku poliisi eryoke grantinge emmotoka ezo ziteebwe nagiraba. Ku mpapula ezaali zikompensatinga n'ebisigadde emmotoka yange teyaliiko. Kati eteekebwako ku poliisi. Embaga siina busobozi bujjayo ki? Motoka. Bwe muba musobola mugikole ki? Mugindeetereko. Kuba saayina ssente g'emazima. Emmotoka teyakola ki? Teyaggibwayo. Compensation ngenda okulaba ku order compensating damages ng'eyange teriiko. Neŋŋamba yes, ndi sure. Bwe baba bakyalenjinga kkooti order gyeri ate kkooti ebanzigale. Million 10. Kkooti order gyeri bagendeyo mu Arua mu kkooti. Ate fayiro banaagikweka. Gyeri. Okitegeera. Oba baazibawa oba tebaazibawa n'olupapula nalulaba olwali lubawa ssente. So kyenaddamu okufuna nafuna ssimu ya Eddie Mutwe nga ŋŋamba nga mboggolera nno n'okumboggolera motoka. Era nasiriikirira namuggyako bujja ku ssimu yange. That is ng'olunaku nga wayiseewo olunaku lumu ng'ebifaananyi bisaasaanidde ku mutimbagano ng'emmotoka ya Kyagulanyi etikkulwa ewaka mu maka ge ku Kakkalya n'ankubira essimu. Yes, kuba nze nange saamanya ddirwe emmotoka ezo lwe zaakola ki? Zaava. So ekintu ekyo kyannumamu ng'omuntu. Neŋŋamba kale nnyinza okuba ndi mubi. Nnyinza okuba ndi ekyo kyonna buli omu kyampita. Naye omuntu bw'akukolerangayo ekirungi omujjukira.
omujjukira n'ogamba nti kale gundi oyo mubbi kye naye olunaku bwe ruti yambeererawo kamuyambo lwaki naddala ng'ekyo ekintu ky'omuyambirako ng'omanyi nti kyali kya mugaso. So bwetyo emmotoka bwesigalawa mu Arua ne leero Kuruga ya white. So ne bisigalayo bwe bityo kati ebyo bye birabwako n'ebintu bingi ebyatutuukako tosobola kubyogera kubanga bw'obyogera buli muntu akutegeera bulala. Era ojja kuwulira okutandika n'enkya oyo baamuguze oyo mbega oyo mufere oyo mubbi oyo ki. Whatever they talk it is true mu perspective yaabwe. I don't care. Naye the fact is baganda baffe batereezeemu. Sisobola na kulonda Kyagulanyi. Sisobola genda mu kabokisi n'entomeza eggwanga. So agenda nalonda Kyagulanyi abatomeza ggwanga ku lwange. Siyinza adde okubiriza wa famire yange okwetaba mu kabiri okulonda wadde mukwano gwange okulonda Kyagulanyi. Abafaananga gwe gye bali bayitivu nga babadde n'enebo nga basirika busirisi gye bali singa sikutya kubakyaya nandikuzanyidde ne ku maloboozi agali mu inbox yange okuva ku katambi akasaasaanyi nandikuzanyidde amaloboozi nga baakola na bingi n'okusinga nze. Okusinga abamu tebaagala kusasulwa naye okusiima egyo emirimu gye baabakoze kuba buli mwana eyaliwo awo yali yeesobola in terms of okuliisa famire ye n'okugibeezaawo. Ne buli lw'omulyamu olukwe kitegeeza nti n'omulala ejjadde omulyamu. Bino tebagenda kubyagala era tebisobola basanyusa. Naye oluvannyuma lw'akaseera akatono naddala wano we tugenda nga tuvudde mu nomination zino ezijja era Nyanzi muwoninga. Nyanzi totunda kaadi z'abafuutu soja ate nga ne Magala tebamuwadde kaadi. Nyanzi kikomye ku Magala naye bangambye si musanyufu wadde nga yasirika. Nze Nyanzi mulabula ne Rubongoya ne Kyagulanyi mukikomye ku Magala. Temutunda kaadi z'abaana abavuze boda n'ava e Kampala n'agenda e Kasese. Avuga boda. Waliwo omuwala gwe nalaba gwe baatomera n'ottomera ebuwama awo ng'avuga piki. Temutunda kaadi z'abaana. Mujja kukifuuwa nga mukizza munda. Eyinza okuba enkomerero yammwe singa muzanyira mu kaadi z'abaana. Musiime buli muntu abakoledde ebirungi. Bino bye mwegabiragabira ebifo abaana bye balina okukozesa mwandi byesonyiye kubanga mwe mutule no ku topu akazende ne mukalya. Mwandivudde mu bifo bino bye tulaba mutandise okwegabira buli omu tulaba alina we yeekutte. Naye mugenda kuzanyira mu kaadi z'abaana. Abaana bakoze mwabagamba bakole nnyo basiimibwe. Ate n'abaana mbalabula tebakulimba mbwe eriyo omuntu asobola okukubeererawo nga si ggwe mukulembeze. Ebyo tebabikulimba mubirabyeko. Kyebyo ebimu ku byanyiiza baganda bange nga basikaayi soja nti endagaano ze baakola tezaatuukirizibwa. Baatuuka ekiseera nga mulimu ebyana n'agaana. Eventually nekigenda nga kittattana. So ekintu kino kirungi bakiwumbewumbe bakirongoosa obudde tebunnaba kuyita
Ffe abamu tetulina kye twagala. Mwanyi na kasooli na bitooke. Mbeera mu kyalo. Era navaayo genda kudduwa gye nasanga ebintu ebiswaza ne ngamba n'ebino byetaaga kwogerako ne mbyogerako. Naye singa tekyali ekyo era singa nkyali eyo kubanga ndi musanyufu gyendi. Nkukkuluma ng'omuntu omulala yenna naye sibanja. Naye mbalabula tebakola ensobi ze bazze bakola zandibaviiramu akabasa. Tweyanziza nnyo. Ndowooza leero tukome wano. Tujja kubeera nga tweyongerako nga tufuna emboozi endala ku bintu ebyenjawulo mu NUP omwo munda. Ebintu bya NUP munda ebisinga sibimanyi, saagala kulimba naye bwe tunaaba tufunye akadde nga tulabaganye nja kubakyazaako mu nnimiro eyo gye nnima. Oba oli awo nkubirize ne bannange nti bw'olaba biganye eno toyomba na basajja, gwe funa w'olima obulamu bukole ki? Butambule. Mwebale kulaba, mwebale kulaba MS Media, mwebale kwagala muganda wange, mwogere omuwagira baweereza balungi, naddala omuntu oyo aba asaka amazima. Kiba kirungi era bwe tunaatambulira awo tujja kuzimba eggwanga lyaffe, tulyagaza abaana baffe n'ebiseera ebijja mu maaso bitangaale. Kale, wona obadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero tukomye wano. Tujja kutandikira awo olunaku olulala n'omukulu. Naye mulino tujja kugendayo tulabe enkwasaganya gya kikuwasaganyaamu akuume atakuumira mpeera.